byonna mukulembeze Katonda. Nze Brigadier General naye Mukama yampitanga bwendi. Era bino zibeerenga omupiira gwe mubadde muzannya gwe bayita Arsenal, Man U n'ebirala. Bwe bakusinga kaakano kkiriza olinde ekisanja ekiddako. Kaakati mwenna tuli ba Wakiso, tuli ba Uganda, tuli ba Busiro North. Saagala kuwulira akwata munne mu bulago. Ku security awo wendi bwe nakwatako. Ku security wendi mubalaba ab'ebibombola lwakuba nze sibyambadde kubanga waliwo bye sijja kukola nga ndi mu bibombola, naye nkyagalimu nnyo, nkyaweereza, njagala emirembe era mugigoberere. Teri munnayuganda yenna mu district RDC abakula ebyokwerinda nga nze chairman wa security tewali muntu yenna agenda kutiisatiisa munnayuganda. Era tugenda bakuuma, era twabakuumye mu kalulu, ate n'obululu obusigadde tugenda bakuuma security bweri okulanga mweyagala mirembe. President Museveni yaleeta nti mutabani w'omuwadde Masulita agambye leero tewali kwekwasa bangala kubakolera amakubo na nguudo n'amazzi. Tukoye okubeera mu mbeera embi nga gavumenti eno ffe twagireeta mu buyinza. Era tubadde basaale okugyawo ensobi gye twakola. Kati tukomyewo era mutegeezezza maama nzikiriza nkuddiremu mbadde bano mbagambye nti mugambye ku Kyabassa nti amaaso gaffe gamutunuulidde mu kulonda kabineti. Era nentegako n'ekirala era kye mugambye tutunulire n'okulaba bajeti ya Uganda ekitundu kino egenda kiwa ssente zenkanawa. Ebyo bye nkusaba omukulu bimugambe nti embeera nnungi naye kati kye twagala kutukolera ssente za PDM nazo azongereko. Tosobola kuddira omuluka ogulina abantu 2,000 n'oyambuka mambuka ng'emiruka girina abantu 7,000 oba 7,000 ne bafuna ssente ze zimu, obwo tebubeera bwenkanya. Bwe tuba twagala okujja abantu baffe mu bwavu katubuulire pulezidenti ebiruma abantu emyaka 5 temuli bw'anaatukolera ebyo 23 nga bwakomawo tugenda kwera bwezi. Essaawa eno obudde bw'obululu n'okudduka eno n'eri bugenda kukoma omwezi ogwokubiri. Ffenna tugende twekalakasize mu nnimiro. Bwe tulaba tetulina kyakulya byonna bye twagala okukola tebijja kusoboka. Ne bw'onookola essente nnyingi ennyo naye nga tewali kyakulya zonna ate zijja kugwera mu kulya. N'olwekyo neewuunya okulaba ng'amatooke gabambalala nga gajja wano, naye luli amatooke gaali gava wano nga gagenda embalala. Kaakano bassebo ne banyabo njagala tuddeyo we twava. Olwekyo eno kozi gye tubaddeko si yakuwangula buwanguzi naye yakunula constituency yaffe eno. Era abadde babuulira nti mu disitulikiti gye nkulemberanga NRM chairman wa district ffe tusinga okubeera emabega. Era abakakasa omulimu gwe tugenda okukola nga bwe bagambye tutusimbudde gwakola constituency yaffe eno nayo esumukako erabikeko ku maapu ya Wakiso ne mu ggwanga lyonna. Kyenva njagala okubasaba mwannonze, njagala kubasaba leero tukolere wamu. Buli muntu mu kitundu kyo tukolere wamu. Tugenda kukola ki? Tugenda kusooka ku byenjigiriza. Njagala kulaba nga budget ne waka plan z'amagombola gaffe gonna zitunulamu nabe bagenda okukolera akagireeta. Saagala kulaba basomesa nga tebali mu masomero. Saagala kulaba myaka 5 nga tebazidde classroom block. Saagala kulaba myaka 5 nga tewaliwo nnyumba ya musomesa ate nga bakuganya ssente mu magombola gaffe. Saagala kulaba mwana nga bamugoba.
nga bamugoba olw'okuba tewali mmere tujja kulaba abaana ffe basigala mu masomero kubanga omusingi gw'ebyenjigiriza gwe gugenda okufuula abaana baffe baganda baffe kiki tulina okutusinga n'olwekyo awulira kusanyirawo era nja kulaba waka pulaani z'amagombolola ne bajeti zaabwe ndabe kiki bateeka mu byobulamu Mayanja asomesezza abasawo myaka 3 tewali kyezitamanyi njagala kulaba waka pulaani zaabwe ndabe bwe batagula kitanda ky'abateritwali nga temuli kitanda nga bakyala bazaalira ku ttaka kubanga bakuŋŋaanya ssente buli ki njagala kulaba ng'abasawo bakola ki babeerawo kubanga basasulwa njagala kulaba ng'eddagala likola ki libeerayo kubanga eddagala lijja buli mwezi era pulezidenti namusaba ti eddagala lijja buli mwezi nerigwawo mangu tujja kulondoola okulaba nga lyeyongera okujja kubanga bwe tubeera abalamu tujja kusobola okuweereza abantu baffe bwe tubeera abawalamu tujja kusobola okukola tugaggawale mu maka gaffe nokyo ebyobulamu ngenda bitunuulira ebyenkulaakulana ntambudde buli kyalo nga kinnuma okulaba ng'ebyalo baffe bingi tebirina amasannyalaze ate nga amasannyalaze yakizo nnyo mu nkola y'emirimu fera twagala okugaggawala nokyo ngenda kulwana okulaba nga buli muluka buli kyalo kifuna amasannyalaze kubanga ogwo omulimu gwange ng'omubaka era sigenda kulwana nzekka mpulya mukuba enduulu ngenda kulwana nani ngenda kulwana nammwe kubanga mwe mugenda okuntuma era bwe nzijagala njagala mikono kufuna amasannyalaze njagala mubeerewo kubanga guno omulimu tugenda gukola ffenna n'olwekyo ojja kwebaza nti mukkiriza n'okujja njagala kulaba ng'abaana baffe bafuna ebyobukugu okuyita mu sikiringi mbadde nga mbabuulira nti bwe nagenda nga chairman wa Kiso lwe nategeera nti sikiringi center eya Kampala wa Kiso Mukono Mpigi eri Kayunga era abaana bade bagendanga e Kayunga nga basoma ate nga bamala okusoma baba wanetandikwa naye tewali mwana wa Busiro North so ngenda kulwana okulaba ng'abaana baffe nabo bagenda bakola ki kubanga bafuna entandikwa batandika emirimu wano naye okusingira ddala twagala kulaba nga Wakiso efuna sikiringi center yaayo kubanga bw'ofuna obukugu oza okutandika omulimu bw'otandika omulimu osobola okugoba obwavu mu makaago ekyo nkyogera kubanga Mayanja sikolerako omuntu yenna kireza naawe wano okola ki okisobola twetaaga mbeera nnungi embeera ennungi nga tulina amazzi tulina enguudo nga nnungi nga tulina amasannyalaze nga tulina ebyobulamu nga birungi nga n'ebyenjigiriza ki sijja kwogera bingi kubanga batugambye General Ssegamwenge yagambye yali luli Kasiki njagala okwebaza abaali mu Kasiki nga mmaze okukola nomination kati mbategeeza kuno kwanjula ate embaga ejja nayo muwadde Pulezidenti Museveni akalulu abantu ba Busiro North muwadde munane mu Mayanja Babyface akalulu kakati tweyama ne General Ssegamwenge nze ne General Ssegamwenge ne ba RDCs tweyama kino nga tukolagane bwe nali mu Mayanja Moses PDM egenda kulaba buli muntu kati ng'afuna ssente kati waliwo obukwakulizo buli ekimala ekikola ki kati twesitukidde ne bwe nali mu Mayanja omugole waffe omubwati tulabe nga ku kyalo tubasanga ku kyalo tulabe afuna PDM wa ku kyalo babadde babafera nnyo ng'osanga omukulembeze afunye mulamu waafunye muganda waafunye ne ssenga we n'afunya mwe bannayuganda abakulira pulezidenti akalunga temukola ki kakati nga tuliwamu ne bwe nali mu Mayanja tujja kyalo ku kyalo otwaba afuna PDM waawa okwongeramu abasomesa tebaddamu kugoba baana bammwe nga bagamba nti balona fiizi era bonna basome basebo ne bannyabo bonna basome yabwereere pulezidenti agenda kwongera abasomesa tebadda kugoba baana baffe ate teyakomyawo
President mu malwaliro gonna agenda kuzimbira abasawo kye tuyita staff quarters we basula. Basebo ne banyabo President yakomyawo n'agamba nti bakadde baffe bannaddiini nabo abateereddewo ensawo bagendamu akasente ak'okwekulaakulanya. Nti nno biwedde bwe naasanga ng'oziridde nange nja kukola nga Katikkiro nja kunyoola omukono. DDM Mukama waffe agambye okugyongeramu era mwamuwulidde lunye ng'agenda kutwongeza ssente, naye kye tulina okukola kwe kweteekateeka. Weeteeseteese otya ng'ozifunye. Basebo ne banyabo PDM ze tufuna si za kwesanyusaamu, zino baziyita revolving fund, zijja kwetooloola ate zidde n'abalala bazifune. Kati gwazifunye kola nnyo okulabika nti n'ofunamu ate ozizzeeyo n'abalala bafune. So n'olwekyo basebo ne banyabo awo nja kubeera bwe naakyukamu katono togamba nti ate omusumba yanyoola abantu tasaasira. Mbagambye Bayibuli egamba mu Tito 3 nti bajjukizenga okukola ki bani abamanyiwo, obajjukizanga okutya abafuga. N'olwekyo bwembeera mu kiti ekyo mba nzize mu kiti kya bufuzi n'okutuukiriza ebyo ebyantumibwa. Neewuunya okuba ebbanga lino lyonna abannabusiro tukyali mu twalwana. Bannange nze ekyalwana kati nkutere Bayibuli nayo nwana, ne Setaani alina okumpulira nga bwe nakuba konyi. N'olwekyo kaakati tulwane tugobe kye bayita obwavu. Obwavu basebo ne bannyabo bwe bugenda otumalawo. Nze ndabye akalulu kano mu Kulumayanja ne Honorable Shaka. Abantu baffe bakyalowooleza bamubuweebwa. Banayi Bayibuli eŋŋamba nti awa afuna omukisa okusinga oyo atoola. Era abazungu kye muba mulaba bo baatwala ekirabo ekyo babeere baddoona. Kaakano nze njagala okubeera ddoona wa Mukama okusinga okuweebwa. Kaakati mulekerawo okusabiriza ennyo bano abalondo abaagala okubavuga, kubanga bwe munaabajjako ssente bwe banayingira mu ntebe kitegeeza bajja kwesasula. Mujja kuba temulina kye mubabanja. Bino byogero olw'okuba ndi mwana muzaale wa wano. Maama okubagamba ekintu kino Busiro North, buli omu ateeketeeke ky'anaatunda mu myaka 5 egijja. Nze mbadde nyina omwana wa Japati, namufuna musoga wange amanyi okukola Japati bulungi. Naye kye mbadde nkola kye kino, we mukuŋŋaana we nsindika epikipiki za Japati nga 2 gigwawo olunaku lumu, nze nenendebeka. Olembesa eki ekyo kikoddeko. Basebo ne bannyabo nze mpulira Operation Wealth Reconciliation mu Wakiso District. Tujaganye tukole byonna. His Excellency President akoze okulaba nga akolera mu Bayibuli, atukwasisa ebyokulonda n'atukwasa ebyobulimi, kubanga omuntu eyasooka okutondebwa yateekebwa mu lusuku. Naye mu lusuku nga mulimu buli kintu kyonna, kyeyasalawo n'atuwa amagezi. Amagezi nga ge tugenda okukozesa okuzuula ekyobugagga ekyateekebwa mu lusuku. Buli ali wano wenna oyina ekyobugagga ekiri mu lusuku ky'osaanye okukozesa obwongo bwo okunoonya ekyobugagga ekyo. Teri kyabugagga kiri ku sowaani, ekyobugagga kikusike oba kikekweddwa ky'olina okujja wansi. Yali asimbye ku golodi, teri golodi ali waggulu, zaabu ali wansi. Kaakano byonna tusanyuke, naye waliwo Honorable Mayanja
ng'atannagenda mu gavumenti. Kulembera disitulikiti yonna ssebo ne minisitule twagala ogifune, tetwagala okuba ebukomyawo. Kubanga obukozi tukkiriza nti bujja kusinziira eyo era bannamasuliita bannabusiro tuganyulwe